okola kya bbeeyi nnyo okubanga ku Next Edition TV kokyagera maaso n'okubanga ogoberera gwe Munnayuganda yonna gy'oli gy'osinsira okubanga ogera maaso n'okubanga otulaba. Nze Frank Asirinateera akyatambulira ddala naawe nkujjukiza okusubscribinga okusharinga n'okukomentinga okusobola okubanga ate ogera maaso n'okubanga omanyisa bannyinaffe ne baganda baffe abalala nti guno gwe mukutu gwokka kwe balina okubanga bafunira amawulire. Eggwanga Uganda likyagera maaso n'okuyita mu mbeera etali nnungi oluvannyuma lw'amaka agawerera ddala oba agasoba mu 1,000 agagenze maaso n'okubanga ate gasaanyizibwawo ekitongole ekya NEMA oba ekitongole ekirwanira eddembe ly'obutonde bukyageze maaso n'okubanga kigenda mu maka gaabo be balowooza nti beesenza mu ntobazi okakkana ng'amaka agasobera ddala mu 1,000 nga kwegamba go gavuunikiddwa. Bino nga bigenda munda mu ggwanga erya Uganda njagala kutegeezako gwe Munnayuganda era ky'oteekeddwa okubanga otegeera nti okusinziira ku bantu abagenze maaso n'okubanga bagobebwa ku mataka ezimu ku excuse n'ensonga ze bagenze maaso n'okubanga bawa bagamba nti gavumenti yabalabula era bano tebafunako ku warning letters ezibagamba nti abaffe tugenda kujja. Kakati balabiddeawo ng'ate emmotoka biweetiye abakuuma ddembe nga bamaze okusalako nga tebakwawadde newankubadde eddakiika emu okusobola okweteekateeka okugyamu ebintu byo. Ekigendo ekyabadde kibalesse kwe kulabika nga bakoona tebafuddeyo inamu ki oba okola ki bo babadde basengula busenguzi ng'ennyumba baziyiwa ku ttaka. Munnayuganda abantu bangi nnyo batandise okubanga bakubaganya ebirowoozo ku nteekateeka oba ku nkola eno gye bagamba nti yabadde yakifiiriza ey'abantu abagikola nga balabika bo mitima tebalinamu kye twandise humanity bo mu bo ekigendererwa kyabwe kyakulabika nga ate bakaabya Bannayuganda amaziga. Kisobokera ddala okubanga NEMA ensonga gye yabadde ekola eyinza okubeera entuufu naye abaffe ogikoledde mu mbeera ki n'omuntu gw'osengudde omusengulidde mu mbeera ki kubanga eyandibadde enkola entuufu ey'okusooka okubanga olabula omuntu n'omuwa ebbanga okweteekateeka nti ne mu mateeka oba oliawo mupangisa singa oba otuusiza ekiseera ekyomugoba mu nnyumba yo waliwo ko ebbanga ly'omuwa neyeteekateeka okusobola okuba ayiiyo oba atetenkanya wagenda okudda si kumala gajja n'ogaa nti owayika kati nkukasukira ebintu wabweru wabula okusinziira ku bannansi abamu ku be twayogeddeko nabo bagaa nti kasiriifu wano ebbanga tubadde wano tumazeewo emyaka 40 abamu tumazeewo 40 mu bwe giti kyokka ng'ekisinga okubanga kikwasa ennaku bano teri yeesenzaawo wabula balina empapula ezibalambika okubeera mu kifo kino era nga bazze bawanga obusuula ebbanga lyonna mu Buganda. Kakati ekisinga okwasa ennaku ng'abamu ku baana bonna abalina empapula mpaawo yabadde aweebwa mukisa ku representing oba ku presenting empapula ze eri abo ababadde bagenda mu maaso n'okuteekesa ebiragiro bya gavumenti mu nkola eby'okubasengula n'okubajja wano. Kino nno kiyinza okwawukana ku ky'okubasengula. Ekigambo okusengula nyinza oba nkozeseza kino nti omuntu okumusengula kitegeeza omusengulo oyina awalala w'omuteeka. Bano kye babadde bakola kwe kugobaganya abantu. Okusengula kyawukana n'okubagobaganya. Kakati bano abantu b'omu Lubigi abagenze maaso n'okubanga bagobebwa tekwabadde kubasengula wabula kwabadde kubagobaganya. Olwaleero bwe tubadde twogerako kw'omuko ne bachairman agamba nti abantu bano balina empapula. Buli muntu teri ali wano nti yawambawo buwambi nedda, buli muntu abadde alina empapula era ng'alaga nti aliwo mu butuufu era nga abadde bavunaanyizibwa ku ky'okusoloozanga ssente ez'obusuulu babadde babeeranga okuva mu Buganda. Naye kisinza okukwasa ennaku gavumenti ng'ejja okubasengula mpaawo yavuddeyoko okuba ng'ayingira mu nsonga zino oba okubawuliriza okubategeeza nti abaffe bano abantu bemusengula empapula n'ebiwandiiko ebiboogerako babadde babirina teri wabula okuleka okubasengula obusenguzi muveewo mukende. Ekirala abantu kye basinza okuba nga batunuulira kwe kuba nti omuntu amazeewo emyaka 40 kitegeeza abeera senior citizen era kitegeeza nti gavumenti eno ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okujja yamusangawo myaka 85 yamusangawo. Kakati bwe kibanga kyakulongoosa gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okutereeza system n'okulambika abantu ku nteekateeka oba n'enteekerateekera y'eggwanga buli nteekateeka ebadde ejja for all those 40 years plus ebaddengawo emusangawo era n'emulekawo era nga buli nkola yonna yeetaagisa abadde agikola bwe kuba kuzimba nga pulaana ne bayinginiya b'ebitundu babadde bajjangawo abakanso
era nga bamuapprovinga n'okumuwa ebbaluwa emukakasa nti kaakati wano woozimbye kino kye twetaaga era kaakati olina kuzimba bwoti ne bwoti ne bwoti ne ssente n'aziwa. Bw'okeera ku makya omuntu abadde yeeyiiya nga yateekawo akantu ke ne famire yonna nga weetudde n'omusenda n'omugobaganya, ebibuuzo bitandika okujja nti gavumenti ekikola kagenderere kakufiiriza munnayuganda emala okukkiriza ogule abakulembeze bateekeko kkono emikono egikakasa nti bakuguzizzaawo owe n'obusuulu mu Buganda omala okukola ensonga eyo oteeketeeka okuzimba gavumenti eweereze pulaana ne bayinginiyazi baayo okwapuruvingawo woogenda okuzimba bakkakasize ddala nti kakati pulaani y'okujja apuruvinga twetaaga miliyoni 2 omala okuziwaayo bayinginiya bajje bazimbe inginiya abali ku mutindo kugamba abali qualified bamala okuzimba kyonna kiggwe oluvannyuma lw'okusitula ekizimbe kyo ng'omaze n'okuteekamu zonna expense yonna gavumenti ejja ekisende nga tekuwadde na ddakiika 2 kujjamu by'obadde otaddemu. Kibanga gavumenti kano tekakola kagenderere kufiiriza munnayuganda. Olwaleero empapula zonna ezibadde ziraga obwannannyini ku ttaka lino abamu ku abo abadde batudde ku zino zibayita entobazi zibadde mu nnyumba omwo. Kakati bw'ojja n'omusende omuntu ng'agenze ku mulimu agenda okukomawo ng'ennyumba ogisenze oba olinga agezaako okutondawo okubuzaawo obujulizi nti ne bwe kinaaba kibasse mu gavumenti nga omusango gugisinze ogwo ng'erina kuliyirira bantu bano kitegeeza engeri yokka gy'ogenda okuliyiriramu bano abantu kwe kuleeta ne bapresenting empapula ezibakakasa okuba nti babadde kulina ettaka. Kakati omuntu agenda kujjawo empapula ng'ate wamusenda n'otamuwadde na gapu kujjamu mpapula ze. Ekyokubiri nti omuntu gw'oli mu kusenda muno mwayina receipts kwasasulira renti mu tawuni gy'abadde anoonyeza akawogo. Mwe muri receipts kwe yagulira buli kantu kayina oba bu TV oba kamotoka kabadde atambuliramu. Mwe muri n'endagaano oluusi n'obwapa mwabadde aguzeeguza obutaka eyo wabweru wa Kampala. Olwaleero bw'okeera ku makya n'omusenda nga tomuwadde bbanga kwegamba kino kiraga nti olinga amukomezza. Tomuwadde wadde gapu kweteekateeka oba kuba akola olinga amukomezza nti n'ebirala bye yagula edda wabadde ebitali awo nabyo olinga abisaanyizaawo. Nokulabidde routing eyabadde wali. N'abantu basenda n'ababbi bagamba nti wano wafiira muloge bwe badduka mu nnyumba ababadde bakwata TV ababadde bakwata obuboxi mu nnyumba abamu batereka mu boxi bwabo abakadde battu ne bannyinaffe batereka mu boxi obusente. Olwaleero osenze tomuwadde na gapu kujjamu ka boxi ke oluusi mbadde muyinza okuba miliyoni 2 oba 1 eziyinza okumutandikira obulamu. Kino ekyakoleddwa mu Uganda njagala kutegeezaako nti abalabiddeko n'agaabwe bagamba kuli kwabadde yabadde routing lwabadde lulinga lutalo abalaba e Syria abalaba mu Zimbabwe saidi zeno mu Libya n'amawanga amalala gazigabiramu kentalo yabadde routing nti kakati nga tokyalina control awantu wo weetoloddwa babyakwerinda bakifeesa abeesobola abakyalina okuyiriba nga be badduka balaba ekyomugaso ng'ajja n'akisikawo n'agenda. Era ebintu by'abantu bingi nnyo ebyabbiddwa tekyakomye kumusengula nekyakumutulugunya kumubuzaako wasula wabula nekiyandibadde atandikirako naga nti owayikana akantu kankatunda oluusi kaveemuko transport anzize ewaffe mu Bende tewamuwadde gap. Abantu batandise okugwa awabi n'awalungi abamu balufiiriddemu pressure zibakubye era abadde bagoberera amawulire kino nno kitandise okweraliikiriza abantu abamu. Gavumenti nga bw'eri mu kukola kaweefube w'okusengula abaana ku nguudo okubamala ku nguudo bwekwata abakozi round kick abasuubuzi n'abantu b'omu Kampala olwaleero waliwo abali mu kubagabanyizibwa ku mataka tebalina wakudda talina lenti tomuwadde entandikwa. Seyandibadde enkola entuufu nti ye muntu okubanga omugobye ku ttaka fine naye oyitaddewo nkola kyesobola okumulungamya okumutambuzaako omwezi ogumu 2 nga bw'anoonya ekiddako. Hunno we twebuuza. Njagala kutegeezaako bino byonna nga bigenda mu maaso abalengerera ensonga munda baga nti ne ku mulembe gwa gavumenti ezimu ku President Museveni yali alwanyisa okukwata entebe y'obukulembeze bino byabeerangawo era emu ku President Museveni byamwanguyisa okubanga akwata obuyinza kwe kuba nti abantu baali bakooye embeera efaananako bwete eriwo olunaku olwaleero. Era President Museveni yabasuubiza nti affe tugenda kuleeta emirembe mugenda kutebeekera ku mataka gammwe mugenda kutuula tubaleetedde gavumenti egoberera amateeka abaffe gavumenti egoberera amateeka eno etandise okukola ebifaananako bityo munnayuganda agenda kuddawa. Nalabye akulira ekitongole ekya NEMA oba ye mwogezi ng'ali mu kukinigguka bw'age nti owaayi gavumenti tubasaba mutongere ssente twanguye emirimu gino. Nakubiriza bannayuganda okuwaayingayo emisolo eri gavumenti kisobole okuba nti banguye emirimu gya gavumenti egy'okumenya abantu. Ng'omusajja bw'akinigguka bw'amwenyereketa akabonero akongera ddala okwaga nti kyeyabadde akola yabadde takirinaako obuzibu bwe yabadde akinyumira.
wabula bagamba nti kanono kandi bakagenderere. President Museveni abantu balowooza nti bamukolera bayinza okuba nga ate bongera kwonoona kifaananyi kye okutuukiriza nga biri ebyaliwo ku mulembe gwa Milton Obote n'Amin. Abamu batandika okwogera nti bwe baakolanga ebintu bino ebyokuliisanga abantu sapatu nga baagala abantu banyiige bakyawe gavumenti